gange nze Masembe Peter Wadamu bamanyinga Eddie nina emyaka 25 nga nkola ku library epona emirimu emirala egyalejja naye nga ensonga esinza okundeeta ku ABS nina girlfriend wange gwe sikyategeera ennaku zino engeri gye yeeyisaamu gyatakyeyisa kubanga emabega kwabadde nga tubaddewo tumaze ebbanga ddene n'ennaku zino sikyamufuna ninzija Madamu Aisha asobole okuba nga nnyambako ku nsonga zange asobole okuba nga munnondoolerera asobole okumanya buzibu ki bw'aba alina omulala gwe yafunayo ate nsobole okuba nga nkitegeera kubanga tuvudde wala ebbanga ddene sigamba nti nina oba embeera ennungi gye ndimu wabula nga nsaba nnyambe asobole okuba nga nzuula ekituufu kyeki lwaki buli omukwatako tammuka lwaki buli omugamba ekintu tukole bwe tuti bebi tafaayo nsonga ki nsobole okuba nga nkitegeera ogamba otya Peter ndi wanyu sina buzi wampa linnya lya Eddie ate mpulirayo Peter kiki obimanyi naawe ebintu bibeeramu nga bw'omanyi okyusakyusa tolina ate kwerabisa nnyo gigenda gitya mpola mpola library bwe ekintu kitambuza mpola kuba temusasula tujja kusasula kakati Peter ojjukira olunaku lwe wajja nzijukira yes nompa omulimu ogw'okulondoola girlfriend wo n'onyonyola embeera eyaliwo buli kimu ekyaliwo girlfriend atera okujja n'obeerako naye nga bw'obimanyi nakuyitiramu yes wampitiramu so omulimu gwange nagukola weebale nagukola bulungi nnyo era buli kimu kiri wano buli kyoyagala amazima gonna g'oyagala okumanya ku girlfriend gali wano adde akola obwenzi nedda tankola bwenzi gwe tunulira wano eno wekkaanye katulabe okitegeera saagala okola conclusions nti adde akola obwenzi mayi bwe buzibu bwe muyina oyinza olowooza ku mukazi anyway kati kyengenda okulaga kyekigenda gwagenda kati okoncludinga ogambe nti kati buno bwenzi buno si bwenzi katulabe afuna so nalondoola girlfriend wo naye investigations nyingi nnyo omuwala ono yali abeera na maama we okay? So saayagala nnyo ate ku involvingamu family yooli afuna saakyagala wabula namulondoola movements ze zonna ng'ali naawe movements ng'ali n'emikwano gye you know yina wabula nakeeditinzeemuko njagala nkulage ekinyusi yes okitegeera kati njagala otunule wano bulungi wetegereze nondoola omuwala mwana muwala bebi wa Eddie bikiri mwala badde omwagala tuvudde wala nno kuva P6 what atweyagala mpaka kati amaliriza okusoma zikuba oli nali namala dda nga ndabamanya ebintu by'essomero obeera ku ssomero erino jja kati nga bwenkomawo ngena nemulabako ku ssomero kuba kali kakyali mu kisulo by that time ntujja nga tweyagala nga tekabimanyi kuba yali asomera musingo nga gwe wamugjayo gwe wamulaga ensi nga kyali mwana muto nga ntyana okutya muli naye nga wekakasa nga neegumya netukibeeramu mpaka kati akuze n'ebintu ebyo nga bwomanyi munnaye kyoba nakadde sijja nawano naye mwagala kyobadde omwagala kakati nga bwe waŋŋambako nti naawe wali obeera oyina mukwano gwatira okutambula munakulekera ennyumba so spy camera zange zaaliyo aterekayo ngera bwe twateesa nga tetwateesa ate ne girlfriend yajjangayo nnyo engeri gyewabeerangawo obwomu ofuna yajjangayo nnyo so nalondoola omukyala olunaku olumu mulaba akoleza ku ngoye ali mu kuzaanika ofuna bulungi ali mu zaanika omusajja ajja najja nakebera ku mazzi domola n'oyingira mu nyumba ofuna bulungi yes that's true so bambi omwana omuwala ono kale kaali kawala kato kamaswappe naye nga
nga kakola emirimu gyawaka nga kakola emirimu gyawaka era tumulabako omukyalo ono ng'alongoosa nnyumba agimopinga bulungi nnyo ng'akola housework afuna kakati omanyi abakyala tulinamu embeera zaffe ziraba omwana ono ow'obuwala ng'alongoosa ngera omanyi omukyala alina nti alina okulongoosa amaka ge yalongoosa bulungi n'atereeza ebitambala bye nassa ebitambala bye bulungi ku ntebe nassaamu obuto ngera omukyala alina walina okulongoosa ewaka era tumulaba nga yeekejja alongoosa ennyumba ye nga tuli mu muudu oba ofuna olina okunoonya lumusi kamera zange zikwata zikufuna bulungi nnyo ojja bulungi oyagala bambyo kubanga obaako nekyeweekolerawo eri girlfriend wo mwami ono ng'ajja eri mukyala we ng'amusaba omukwano naye omukyala mwanaatu yagaana omukyala neyeekanga nayekwasa buli kimu n'agamba ye talina kyayagala kukola kuli olunaku naye ng'omwami yali ayagala kwesanyusaako ekitegeeza nti omukyala ono kwolwo olunaku yazira omwami we la girlfriend nakugamba nti seewulira bulungi oba simanyi nakumanya nekyo kirinomo kiba okujja nga kyabuli kaseera aisha kyabuli kaseera guno woba oli mu mwezi bannaye gwe omwezi guba gwa buli lunaku olwaleero nenkya naluli tolanga ddala nga sibitegeera kakati olunaku olwo era wajja nga bwe nkugambye nti wajja bulungi nnyo bambi mu mbeera y'omukwano eyo olira oyagala okulagako mukyala o girlfriend w'omukwano ogwo nojja naye nakugamba mbebisewulira buki bulungi kyonokola ki nokireka nokyesanyuwa kakati mwana muwala ono yalina mukwano gw'envanfe mumanyi anita kuva ku ssomero oba yali amusingako kiraasi mukwano gw'enfanfe si yoyo yali amupangira sinakugambako nti yali amupangira sagala okole conclusions Eddie tokola conclusions genda mumaaso ndaba kakati awo yali azzi Anita ajja alabeko mwana muwala bwabiranga ene mu ennyumba bambi mwana ono omuwala naye yajjanga akubeesebeese nfuna manyi ebinaku zino tusaba ewaka tujje tubeereyoko ogende obeere ne ku boyfriend oba okuze ofuna kati Anita ajja mukujja batula bulungi nnyo banyumya bulungi nnyo nga omanyi ebyewaka ofunye mukwano gwo kubeera oluusi wabanga nga omanyi wabbuwa kuba ekifo kye tulimu kirala kisirifu kati tugenda okulaba Anita alina obuntu bwakola omuntu gwakola ki obuntuntu bwakola tobulaba obuntu nga ninga akwatirira bebiwo kiki kiwulira naye bwewayingira olwamulabako ne beekanga ne batandika omwana ne yeefukamiza n'atandika okumwebuuzisa naye nga kamera zaffe zaalabye buli kimu omusajja atujjukira talina kyamanyi kibaddewo atuuse butuusi nga bobeeka ne bakita anfuna bulungi awo yali katulabe yajja bulungi nnyo nabiranga mukwatirira bw'ati ne bakirekaawo tekyagenda wala nnyo onfuna so tewali kyamaanyi nothing happened oli mwana muwala bonna bawala bali free with each other kati era bwe wajja bwoti naabwe wajja bulungi nnyo nobabuuzaku wabula beekanga onfuna bulungi ndaba kati mukwekanga n'ogenda n'ogamba girlfriend wo nti munayimpa ku kyangwe era omwami n'okusaba girlfriend we amwe ku kyangwe girlfriend we n'asigala nga alemedde mu ntebe ne basigala naye twebuuza lwaki alemera mu ntebe ate ng'omwami we amusabye ekyangwe naye oluvannyuma omwana n'okusituka omwami yeetawula adde eno omubiri yeetakula gumusiwa ayagala kunaaba naye omwana muwala tugenda omulaba aba agenda okuwa boyfriend we ekyangwe nitula mukwano gwe ng'amusika omukono simanyi bwe zinaku ozijjukira nzijjukira kuba nakomangawo nga nkooye nojja omusabe ku kyangwe ofuna okiraba kati omuwala bw'abasanga gwe niweyongerayo ogenda onaabe ono omuwala aba agenda
okuwa ekyangwe Anita n'asika mwana muwala amusikira tegeera oba baali kikabadde kike baaliko nze naawe yali alina gwamupangira simanyi alengana akyolera ffe tugenda mu maaso nokola omulimu gwaffe spy camera zaffe zikola akyolera ninga katonda wange amusikira ki kaakati Anita tomwekengera muwadde akatono bwe kati ekyokumwekengera tekyandibadde awo tomanyi ayinza omupangira omuvubuka omulala ngubalabanga tolina mbuyisa bulala bonna bwomulabamu basomanga bonna nga bwomanyi ku ssomero kubeera yamulabanga we batyo ne bajja ewaka friend we ate bali badde buzibu ki so tomwekengeramu omwesiga bulungi nnyo completely namusaba n'omusaba wande nzijukira oba lwali kuba ku olwo nali sikoze nga tulina obuzibuzibu ku mulimu kale eyo gyenkola nga ndi ewaka awo najja ne mulaba kuba oli yali afulumyemu okiraba kati Anita bwajja ne mugamba agezeko okwogerako naye ku neeyisa ye aŋŋamba simanya biki embeera biki nga bwobimanyi mu bumuudu kaakati Anita ono alinamu emize ne mukyalawo emize balina obuntuntu bwe bakola buntu ki obwo balina obuyisayisa bwe bakola mukazi wa si mwenzi kale kiki okiwulira si mwenzi nti ayagala basajja okiwulira naye balina obuze bwe bakola ne Anita ono erinnya ly'omukazi ono ndirabidde Harriet ne Anita balina obuze bwe bakola bombiriri kyoga bwebadde buviirako kino kyonna kakkana olabi kati kyange nze akunnyonnyola nga bino bannange tebanga olina kyo ngenda kukubulira obuze bwe bakola olunaku olumu kiraba Harriet agolola ngoye ndabawo agolola ngoye bulungi nnyo Anita ajja aba agolola engoye ze tugenda okulaba nga ne mwana muwala Anita naye ng'ajja ng'atuulaawo nga batandika okuwoya emboozi yaabwe naye tugenda okulaba nga mwana muwala Anita atandise okusobya emikono gye agenda okukwatirira ku munne agenda muweeweeta weeweeta ne twebuuza kiki kino Anita ajja naddamu ekintu kyekimu kyabadde akola wali kyenkulaze eky'okumukwatirira onfuna mukazi wo namugamba sooka olindeko maliriza okugolola okiwulira Anita yayomba namugamba nze siri musajja annange ye si musajja atya mu ngeri ki kyogenda okulaba kati mukazi wono yagonda nga Anita amaze okuyomba okwo kwonna ebyo munnange bye batandika okukola Anita okuyomba ennyo mukazi wattu yamala n'agonda nakkiriza nga talina kyakukola tugenda okulaba nga bannange tugenda olaba nga Anita amuyamba nako okumwambulamu blouse ne batandikirawo emize gyabwe emikyafu ne batandika okweweeweeta nga bulijjo emize gyabadde batambuliramu nga bakola kwegamba bannange Anita ne mukyalawo be bakola obwenzi bwe bo babukola nga bakazi mazima mu nju yange okiwulira nga bakazi era batandika okwenywegera ne batandika omukwano gwabwe bwe batyo mpaka mu kisenge era bwe bagenda mu kisenge ne batandikirawo laavu yaabwe tubalaba bava bulungi mu ddiiro nga tekibamalidde ne batambula paka mu kisenge